Naka ku radio nga mpuliriza mupiira ogenda okuwulira abavumanga. Okay, nkwaniriza ku Showman TV njagala kumenyera mu mupiira ogenda okubeera ogw'okufaana okuwona akati wa ttiimu ya Manchester United ne ttiimu ya Tottenham Hotspur ogenda okubeerawo ekiro ku saa zigenda kubeera 4 n'eddakiika 15 this Friday. Abalina DSTV nga mwagisasula essaawa tuddemu tuwoomerwa akapiira ka Premier League, then gwe atagirina ndowooza era ojja kusigala kugiwuliriza buwuliriza ku radio. Naye nga leero of course the showdown eri wakati wa ttiimu ya Man U ne ttiimu ya Tottenham Hotspur, omupiira ogujja okuba ogw'okufaana okuwona Ole Gunnar Solskjaer ng'addamu okutunulira Jose Mourinho, nga ne Jose Mourinho addamu okutunulira abaali ba bossi be nga tebannaba kubeera nga bamugoba. Mourinho yategeeza n'agamba nti wone wankubadde nga season teyamutandikira bulungi ng'abazanyi nga Hauminson, Harry Kane, muzanyi oli omudachi yarwala emabega kawo nti baali bonna balwadde nga talina statistics nnungi mu kulengera akatimba. Agambye ka tuli good to go, team ye eri good to go, abavubuka be bonna balamu bulungi ng'ogyeko Dele Alli ataliiwo ali suspended ne Tanguy Ntanganga ataliiwo mpozi n'omuzanyi Parrot ka striker ako kamusaayi mutaaka emyaka 17. Abavubuka abasigadde balamu bulungi. Man U Phil Jones ye kaya ataliiwo. Tutunulidde emipiira Spurs yasembayo okubeera ng'ezannya, tukimanyi bulungi nti fomu yaabwe yalimba emipiira gyabwe etaano egyasembayo gyali mibi nnyo nga mu egyo Chelsea yasooka nebasabula goals zali 2-1, Wolverhampton Wanderers ne bakubba goalo zali 3-2, Norwich nejja ne bakubira we nyini awaka goalo zali 2-1, ne bagwa draw ne timu ya Burnley goal 1-1. Mpira gwasembayo nga lockdown 10 najja Leipzig RB Rasenbauer Sporting yaba team of Vanna yabasabule goalo zali 3 kubwerera abajjukira omupiira ogwo nzijukira bulungi nnyo omuzanyi Sabisiza Matthias yatebako goals 2 mpoza ate n'omuzanyi amanyiddwa nga Frostberger ne yatebako egoalo yali emu mogwo omupiira ogwa Champions League. Spurs era yayitaawo mu mpaka eza Champions League. Kakati tuyingira mupiira guno nga Jose Mourinho ali hungry for winning, muyala muyonta kukuwangula, kubanga fena tukimanyi bulungi nti Jose Mourinho abadde akola bulungi ewaka, kubanga bw'otunula ku fomu ye yawaka emipiira 5 egisembyeyo asobola okubeera nga agiwangula mpozi ate ne bamukubako emipiira gibadde 3, era nga tukimanyi nti kwegyo emipiira 3 gyasobola okubeera nga awangulira ewaka gyonna agiwangudde mu first half. So Man U mulina okubeera nga mujja nga mukimanyi nti Spurs awaka waayo etera okubeera nga ate munange ekalubala, kuba ne Man U mulina okubeera nga mukimanyamu aba Spurs nti Man U eri unbeaten emipiira 5 egisembyeyo, balina wini 3 ne draws 2, ate nga tukimanyi nti Man U bagenda okubanga babatwala mu lockdown nga balina obuwanguzi bwereere bukkabuka nga tebannaba kubeera nga bakubwamu. Each of Man United last 6 Premier League away games zonna zisobola okubeera nga ate zibamu goals 2 n'okudda waggulu, mubaddemu wini 2 draw 1 ne babasabula emipiira gibadde 3 gyokka. Abazanyi ab'okulabwa akabagenda okubeera ab'ettabu agenda kubeera Hongminson kubanga munanga alina goals 6 yasembayo okubeera nga atebera timu ya Tottenham Hotspur ate nga aziteeba mu second half, ate nga ezimu ku ezo goals 3 asobola okubeera nga ate munange aziteeba mpozi ate mu mipiira 3 egisembyeyo bwe yasemba okubeera nga azanyira tiimu eno eya Tottenham Hotspur. So nga ate Man U omuzanyi Bruno Fernandes okubeera nga yakomyewo ono asobola okubeera nga ateeba goals 2 mu egyo emipiira 3 egyasembayo egya Premier League nga azanyira tiimu ya Man U, era nga goal ezo zonna zajja mu dakiika ya 31 mpozi ate n'45. Statistics ziraga nti tiimu ya Tottenham Hotspur emipiira gyayo 4 gyesembyeyo okubeera nga ezannya awaka, esobola okubeera nga eteeba mu dakiika 15 ezisooka. So Man U mulina okwegendereza tiimu ya Spurs eno bateeba mangu alego mu dakiika 15 ezisooka. Spurs badde eraga nti ekubiramuuko egoolo, so mulina okujja nga mukimanyi nti Spurs bateeba egoolo ng'obudde bukyali. Man U mulina okubeera nga mukinogera eddagala, naye nga tukimanyi ate empiira gya Man U egisembyeyo 7 ku egyo 9 gyesobola okubeera nga ezannya ne tiimu ya Tottenham Hotspur gyonna mu half time gibadde gigwa 0-0. Eyo 7 kwegyo 9 gyonna mu half time gibadde gitera kugwa 0-0 oba egoolo emu ku bwereere. So mulina okubeera nga ebimu bimanya. Butwogera tusuubira Spurs okubeera nga eyungula ejje lyayo ery'amaanyi, ate nga ne Man U nayo tugisuubira okubeera nga eyungula ejje lyayo ery'amaanyi, kuba tukimanyi nti already Paul Pogba libe naye amaze okubeera nga akomawo mu squad. So Man U bajjudde bulungi. It is going to be Ole Gunnar Solskjaer versus Jose Mario Felix Mourinho. So wotunulamuko tusuubira tiimu ya Spurs okubeera nga etandisa abazanyi nga Toby Alderweireld, tusuubira abazanyi nga Eric Dier, tusuubira Serge Aurier mpozi ate ne omukulu Davis eno mu baaka. Kakati eno mu makati tusuubira omuzanyi amanyiddwa nga Moussa Sissoko mpozi ate ne Harry Winks ababiri awo mu makati okubeera nga bazanyi ekinya. Then abasatu bajja kubeera Lucas Moura, Tonga Ndombele, Hongmin Son ate mu maaso ajja kubeera Harry Kane. Ye system eyo ey'abana 2 3 1 abana ye Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Eric Dier, Serge Aurier ne Davis. So nga ate ababiri mu makati yawo agenda kubeera Harry Winks mpozi ate ne Moussa Sissoko
then abasatu mu maaso abajja okunoonya eggola ajja kubeera Moasad Lucas Maura mpozi ate ne Tongwa Indombere mpozi ne Ongminson, then omu nga central forward ajja kubeera Hurricane. Man U tubasuubira okuleeta system namwe yemu yabana 2-3-1 era nga tukimanyi bulungi nti David De Gea mu goro yagenda okubeerayo, then Victor Nelson Lindelof ne Harry Maguire abajja kubeera mu center back, then Luke Shaw mu namba 3 mu namba 2 ajja kubeera Aaron Wan-Bissaka, then mu makati awo tusuubira omuzannyi amanyiddwa nga Scott McTominay ogatta n'omuzannyi amanyiddwa nga Paul Pogba, then mu maaso wano tusuubirawo abazannyi nga Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Daniel James ate mpozi ne Anthony Martial be bazannyi b'ensuubira abayinza okubeera nga babazannyira omupiira mu mupiira gugenda okubeera nga gukomawo, then referee Jonathan Moss yagenda okubeera nga akwasaganya ensonga ezo. Tujja kulinda bulinzi tulabe embeera nga bw'enesobola okubeera nga etambula wano ku Shoman TV, nenkujukiza okubeera nga osubscribinga gwatanaba kubeera nga osubscribinga tulina bannaffe aba House Limited abakuwola ensimbi abagamba nti bw'oba weetaaga ensimbi ez'obwangu bannaffe aba House webali basobola okubeera nga bakuyambako. Sibe bokka bagenda okubeera nga basamba Man U omupiira guno ne ttiimu ya Spurs gujja kujja essaawa zijja kubeera 4 n'eddakiika 15 ez'ekiro ku Friday, so sibe bokka bagenda okubeera nga basamba ku ssaawa 2 ez'ekiro wajja kubeerawo ttiimu ya Norwich City ejja kubeera nga ettunka ne ttiimu ya Southampton. Guno omupiira baagala okusiba both teams to score, ndowooza mujja kugenda na guno omupiira both teams to score, yes mujja kugenda na guno omupiira kubanga tukimanyi bulungi nti bw'oba otunuddemuuko ttiimu ya Norwich City ne ttiimu eno ey'abanaffe aba Southampton empiira gyabwe gisembyewo kumpi gyonna gibaddemu goal both teams to score. Southampton yakuba omupiira ogwasembayo goal zaali 2-1 abajjukira Southampton omuvubuka oyo amanyiddwa nga Daniel Ings ne Ryan Bertrand be basobola okubeera nga batebamu ogwo omupiira ate nga bakolako ne 2-2 nga Southampton ekyadde ku kisaawe kino eky'abanaffe aba Norwich ekya Carroll Road. Omupiira gwali 2-2. Ebiseera ebyo Virgil van Dijk yali akyaliyo ku ttiimu ya Southampton yateebako egoal so nga ate Samuel Whittaker naye n'akubako egoal mpozi ate ne Maya Yoshida kwogatta ne Naismith be basobola okubeera nga bateeba, so omupiira ogwo abagwagala musobola okugenda goologolo. Ndaba ttiimu ya Norwich okubeera nga eteeba mu kuba tukimanyi nti abazannyi nga Tempuki balungi mu kubeera nga balengera akatimba ate ne Southampton abazannyi nga Dane Ings balungi mu kulengera akatimba, so goologolo ndowooza nti obeera ku mulamwa. Sabiri ez'ekiro ajja kubeera Norwich ne Southampton olwo ate Man U mujje ku 4 n'eddakiika 15 nga muttunka ne ttiimu ya Tottenham. Olwo ate empiira emirala nga bujja okubeera nga gizanya wali mu Spanish La Liga Granada ejja kubeera nga ettunka ne ttiimu ya Villarreal. Omupiira ogwo gujja kubeerayo bulungi nnyo era nagwo tujja kuba tukubulira biki ebinasobola okubeera nga biguvaamu, so nga ate Mallorca ne Leganés so nga ate Sevilla bagenda kubeera nga batunka ne ttiimu ya Barcelona. Ekiro ekikesezza olunaku olwolwairo ttiimu ya Real Madrid bakubye ttiimu ya Valencia goal zibadde 3 ku bwereere. Mu mupiira ogwo ekyenjawulo ekibaddemu kamanyiddwa nga Eden Hazard ayongedde okulaga nti ajja kufitinga mu squad ya ttiimu ya Real Madrid nga bakuba ttiimu ya Valencia goal 3 ku bwereere mu second half, kwa first half gwazikidde 0-0 newankubadde nga mu first half mwabaddemu chances nyingi eza ttiimu ya Valencia kubanga omuzannyi Rodrigo Palacios yakubyeyo ne goal ne bagisalaawo. Second half Real Madrid yakomyewo nga nkambwe nnyo, omuzannyi Karim Mustafa Benzema yakubye goal esooka nga omuzannyi Eden Hazard yakola assist, then ate omuzannyi amanyiddwa nga Vinicius Junior yakoze assist nga agikolera omuzannyi amanyiddwa nga Marco Asensio n'amanyi omupiira, muvubuka mutali very talented naye abadde yafunamu obuvunaawo nga bumutawaanya naye yakomyewo na form olwabadde okulabikako ku kisaawe taaki ye yasoose yakubiddewo volley nekwata akatimba, then oluvannyuma ennyo ate Karim Mustafa Benzema n'akuba another beautiful goal. Real Madrid nebeera nga yasobola okubeera nga ate munange egenda ku wini ate mpozi ya goals 3 kubere nga bakuba ttiimu eno y'abanaffe aba Valencia. So lwaliro bagenda kubeerawo ku Liano Kombe Sowan Barcelona nga batunka ne ttiimu ya Sevilla. Barcelona ekyala bukyazi ku kisaawe kiri ekya Sevilla gujja kubeera mupiira muzibu nga Barcelona n'empiira 29 ne points 64 nga Real Madrid nabo balina empiira 29 ne points 62, so nga ate ttiimu ya Sevilla mu kifo ekyokusatu balina points 51. So gugenda kubeera mupiira muzibu nnyo. Barcelona temuyinawo balwadde bonna. Mupiira ogwasembayo Barcelona yasabula ttiimu ya Sevilla goal zaali 4 ku bwereere nga Barcelona yekyaziza ku kisaawe kino ekya Camp Nou. Luis Suarez, Arturo Vidal, Ousmane Dembele mpozi ate ne Lionel Messi basobola okubeera nga bateeba egoolo eziwadde nga omupiira ogwalimu red zaali 2 namba kuba tukimanyi nti omuzannyi Araujo yafuniramuuko kaadi. Ronaldo Araujo myaka 21 yali defender yafuniramuuko kaadi eyali emyufu mpozi ate era abajjukira obulungi ennyo omuvubuka omulala eyafuna red yali Ousmane Dembele yakola ekintu ekiyitibwa unsportsmanlike conduct naye ng'era Barcelona yaguwangula egoolo zaali mpozi ate 4 ku bwereere. So tulinze tulabe embeera nga bweyinza okubeera ng'etambula. Tusuubira Barcelona singa eba ewangula omupiira guno
egenda kwongera oteeka akazito ku ttiimu ya Real Madrid abaagala okubeera nga bagirivula mu kifo so byebyo nga bigenda okubeera nga ate munange bitambula gwa followinga Shiwaman TV ate naawe ya subscribe ngenda tukwebaza tagwa tana subscribinga please do now. Wali mpoza akataleke ka ttiimu ya Arsenal mukuru David Luiz Marinho Morea yakoze emisango nga ttiimu ya Arsenal esabulwa ttiimu ya Manchester City golo zabadde 3 ku bwerere. Kakati ntegeddeko nti David Luiz jukira contract ye egenda kubeera nga eggwako omwezi guno gwennyini kyokka ate Red gye yafunye ebe mu misingisa emipiira ebiri miramba. Waliwo ekigambibwa nti David Luiz ayinza obutaddamu kulinnya ku kisaawe kya ttiimu ya Arsenal. David Luiz ayinza obutaddamu kuyambala mujozi gwa ttiimu ya Arsenal kuba ebizibu bye yakoze. Yazze nga ssaabo mu dakiika ya 25 n'agaba goolo ate n'afuniramu red card n'agaba ne penalty. So yakoze ebikolobero byabadde bingi n'Emikaela tetagambye ngenda mu defendinga kuba ye muntu wange gwennyinawo okusobola kubeera nga mulekerera. Naye nga ntegerekeera amulire agavayo galaga nti Chelsea mulako okubeera nti singa muba bakugula Kai Havertz okuva ku ttiimu ya Bayer Leverkusen ntegereko nti omuzannyi amanyiddwa nga N'Golo Kante emyaka 29 alina okubeera nga atambula mu kagende ku kisaawe kiri ekya Estadio Santiago Bernabeu. Real Madrid yemwetaaga. Chelsea mwakonfamiza omuzannyi amanyiddwa nga Timo Werner era yavuddeyo n'ategeeza n'akola ne ka video ku Instagram account ye n'agamba nti aba Chelsea muninde enzijja kitegeeza diiro eyo yawedde bulungi nnyo. Chelsea mwamaliriza okubeera nga ate musayininga omuzannyi amanyiddwa nga Timo Werner tulinze diiro mugenda okubeera nga mumwanveiringa naye nga ebyokumusayininga byonna byasobola okubeera nga ate munange biggwa. Kale no byebyo nsobola okubeera nga nkutegeezako meanwhile embeera bwetyo bweri. Thank you so much for following us and of course keeping tabs ku Shiwaman TV.